This is Ground Media UG. Godbest Entertainment. Jana musibula. Neggulo sawa nga 5 n'eddakiika 2 nakubidde mutabani we omukulu John nga mubuuza omulwadde ali atya. N'angamba nti bamuzizzayo mu ICU embeera ye si nnungi. Wayiseewo ndeze eddakiika nga 5 nankubira nti Mirundi akoze ki? Afudde. Yes. So kitalo nnyo nga gye nkomezi. Ensi egenda kumisinga muntu kikaaki naddala mu politics ne mu mawulire. No, Mirundi abadde ayina ekitone kiri kimu nti abadde asobola okudiscussinga ebintu ebiri at the local level ye Uganda na discussing ebintu ebya East Africa n'ensi yonna. Ate ekirala nga tiyeetya nga bw'amanya nti ensonga y'entuufu gy'alemerako. Abadde too hilarious. Nga a good communicator must be hilarious. Ekyo kyabadde akirina. Abadde too informal. Tebakulima nti aliddawo. Yes. Tamale Joseph Mirundi wandyagadde celebrating bwatya. Ekyokucelebratingibwa kinuma nnyo okuba nti ensi yonna kati celebratinga Mirundi naye nga bw'abaddewo ng'alina ebizibu ensi ebadde temulaba. Kinuma nnyo era nawulidde nti oba State House yagenzeeyo mu ddwaliro the other day. babadde bamuplanningidde okuba nti olunaku olw'olwaleero bamufulumya mu ggwanga Uganda bamutwala afuna obujjanjabi obulala. Baakitegeera ddi nti mulwadde. Mirundi abadde awezezza omwezi mulamba mu ddwaliro. Mirundi afudde birowoozo. Ekisse Mirundi birowoozo. Mirundi engoba gye yagobwamu mu State House ye musse. Ekyo tokyogera nako. Teri muntu yasapootinga gavumenti eno. Teri muntu yayagala President Museveni nga Mirundi. Ensi yonna ng'esirisa tesobola kudifendinga Museveni ne gavumenti. Mirundi was there namudifendinga. Unfortunately yasasulwa kugobwa bubi. Ne bamuwaka office manya presidential advisor nga talina office watuula. So lwaki baagala omulaga nti balumirwa ku ddakiika efembayo. Mu Uganda tumanya abantu alwala bulwazi ssenyiga ennyonyi n'emutwala Germany okujjanjabwa. Okitegeera. So it's total rubbish. Badde kibane kibayamba. Abavubuka b'ennaku zino abamawulire ba politician kiki balina okuyiga eri naddala bu video badde buzze butambuzibwanga nga bukolebwa omukenkofu Mirundi. Esooka mu Uganda temukyali bannamawulire. Bannange ng'otuyisiza mu byeggaaya ati. Yes, muli bamasikareda mwenna abali wano. Kubanga temu investigatinga. Mirundi abadde discussinga topic from the start to the end. Mu Uganda munnamawulire akusaba exclusive n'atandika okubuuza kozi gwani. Okitegeera. Nze mansuubira watu na ku interviewinga muntu soko mukoleko background check yani okitegeera. So mwenna bannamawulire abandaba. Muyina library awaka. Muyina smartphones but are you smart? Otegeera ndowooza. Kyekyo. Ate muyina omukisa generation yammwe. Ffe twavubukira oba twakulya mu kyalo nga waliyo UBC. UBC ng'eggala nawo ssebo ne baga bagenze kuwummulamu. Kyaliwo wano. WBS nejja, NTV nejja ne NBS. Kati ezo nazo zivaawo gwalumba. Ate wano kirire mu bannamawulire muli batiitiizi muli nga mpisi. Mutya. Kyevola ba muli mu zino show zino eza Sakibu zalibye mulimu ebyo. Nezino ensonga enkulu ezeggwanga tenzimuzikola ki? Temuzirimu. Okay. Kitalo nnyo ddala. Kitalo nga gye nkoze eki? Nga gye nkomeza. Nzize wano okungubaga. Nze sigenda kukola paka Monday. Nga tukungubagirani Tamale Mirundi. Taliddawo. Yes. Abali ku NBS akyali balamu. Omuntu mugulire ku kifi kyeko kakiriye. Bw'abanywa kabiya kamugulire akakole ki? Akanywe. Tomulinza muleesa bimuli. Don't be shocked nga government egenda futinga bill y'okuziika. Tikikwewuunyisa ezo kigamba kakati. Mirundi abiraba? Mirundi bino bibumulaga kakati yali abyagala luli. Ne munaleeta fuso z'ebimuli 10 ebimuli yali ayagala biraba nga akyali mulamu. Ontegeera ndowooza. Ate ndowooza n'ab'ekika tukwatagane tubigobe ebyo ebintu bibaleese. Bwe tuba situlina ssente tumuteeke ku loole paka wa kaliisizo. Lwaki bamulaga okwagala kakati ng'abadde abonaabona? Ansami lwaki? Omulambo gwagalwa nnyo okusinga abalamu. Lwaki? Kali kyekyuke. Lwaki baagala omulambo gwa Mirundi okusinga Mirundi? Mujjukira rights ze Kayunga. Ndayira nga ntya Katonda ebiseera ebyo nobody would even stand up okudifendinga government eno.
ne President Museveni, it was always Tamale Mirundi. Ontegeera. Mirundi office ebadde ku Winton Road mu ka restaurant endala eri ku Lubaga ku Joyster. Ontegeera ndowooza. Lwaki bamulaga okwagala kaakati? Ng'afudde mu kubona. Kubanga bange waliwo bwedda ali mu kubawaana nga be bafudde ennyo kaakati. Why? Mu Uganda tukimanya abanene ba gavumenti nga ne bwafuna ssenyiga ennyonyi bagiteekamu amafuta n'agenda okujjanjabwa. So that's rubbish. Nze kunze sikiwagira. Mukulu Gashumba mu era bali mu gavumenti. Mu gavumenti eriwa? Nkola ngani mu gavumenti? Naye ekyakolebwa Tamale Mirundi olowooza nti nno kyali kisaanidde okukama Tamale Mirundi ekimukoleddwako abala kibawo ekyokuyiga. Kyova olaba abasinga abaliyo bali mu kubba bubbi. Beetegekere nti ni keesi bw'aba alwadde akasente we kali akamutwala Germany oba Spain. Tamale Mirundi teyabba mu gavumenti. Singa mwegenza abantu bonna ababbye mu gavumenti bali ne comfort zone. So Tamale Mirundi ayigiriza abali mu gavumenti nti bwe bajja olibbira ddala ti bwe bali kugoba obeere ne sente zikola ki ezikujanjaba. Yes. Kyekyo. Mukulu Gashumba, kino kya luzungu. Do you appreciate this government appreciates you when you're dead? Is it logical? But I think I said it in Uganda. Nobody has ever defended President Yoweri Museveni and the NRM government like Tamale Mirundi. Do they think of tomorrow? No, let me tell you. The NRM, I know, will never take care of you. They are users. NRM is a party for users. Mirundi has suffered day in, day out from January to December. Can you imagine a senior presidential advisor all the time calling friends if they can avail him with fuel? And we know ministers, we know top government officials who have convoys. Where do they get that fuel from? From the government of Uganda. Trust me, I don't even believe. I've just heard that the government is taking over all expenses to do with his burial. Why are they doing it now? When Mirundi needed them more, they were nowhere to be seen. Don't appreciate people when they are gone. Appreciate them when they are still alive. You get it? Simple. What would be the way forward? Therefore, it's simple. Don't expect this government will ever do something good for its former staff. Unless you are too in, unless you are in the inner circle. Unfortunately, Mirundi was not in the inner circle. Because I understand he was in the Kisubi hospital. And I hear yesterday the president had suggested that he should be airlifted to Nairobi. But he spent the entire month in Kisubi. They knew that he was there. Why do they wait for the last day or the last hour? So it's bad. It's very disturbing. Does he listen to his advisors or don't advise Who? Advisors? Mr. Museveni. Let me tell you, 97% of Museveni's advisors also watch him on TV. They just see him in the convoy. It's so it's Museveni advising them. No way. I bet by hand their presidential advisors that have never met President Museveni. Even ministers, by the way, know it from today. Ministers can only access President Museveni at the cabinet. There are ministers who can even take 3 years without shaking Museveni's hand. You ask a friend who is a cabinet minister. There's a door Museveni uses when he's entering the cabinet. After chairing it, he goes back. You get it? You've seen it in different events where President Museveni is to attend as the chief guest. You see ministers squeezing themselves to shake the hands of the president. Can you fight to shake a hand of someone you see every day? It's impossible. So Mirundi, rest in peace. You've done what you are supposed to do. And for you guys in the media houses, you have a big challenge. A big challenge. Do we see another Mirundi in you? Mbuzamu. Aya mbonona agenda. Ama tutugenda. Ekizibu kiri. Nti gomwe nyini, mumwe nyini. Butujja ye emitwe jaffe. Ngamugamba lengero yayogera biki. Fe bani? Mwaba mukumwe. Bani? Nadda mukulu Gashumba. How? Because sometimes you don't support us, you people. Why would I support you? Then why should we get the courage? Am I your father? And now you see, if parents can't help us. Let me tell you, are you my son? Why should you help you always? Let me tell you, it's very simple. You a man, you must hustle. Build a brand that no matter where you are, big organizations will look for you. You guys that have social media, whatever, TikTok, Instagram, Twitter, how many brands advertise with you? The type of content you upload.
You get it? You must have strategic marketeers, sales people who can market your how they call it, your blogs. Do you get my point? We have many companies in Uganda. How many advertise with you? How many? I'm going to follow you to that person. Because the content you upload does not line with those corporate organizations. You get it? And let me tell you, my brother, nobody, don't ever think that anyone cares for you. You remember this guy who left Uganda and is in Canada? Ibra. Yes. I had a serious quarrel with him in my office. How can you have a blog called Wolokoso? There is no serious person that will give you an interview. Nemugamba, you change it, natandika. Yes. Oyo mwana we yavira wanonga atandise okuinterviewinga all the big guns in the country. Wakitekera ndowooza. Ate namwe mulinyise game yammwe. Kakira we tukolera interview. No conducting an interview embuzi eri mukwirinnyira ginne waye mabega. Otegera ne nabiraba ebyo. I'm serious on this. Fe tubeera tubiraba. Ate mwe kababuli, I know influencers who earn billions of money. Mukimanye ekyo. Build a brand so that MTN, Airtel, and Zinendala, Barclays, Absa, basobola okulanga naawe. Neti bajja kulanga naawe nga ka studio ko kayiye. You get it? Bobona okola interview making sure nti eri up to speed. Ng'okoseza kamera entuufu. Ompulira? Neggo osanga muntu ng'omutuuza mu kayembe tukoleko exclusive. Mutegerano, olw'okuba mwagala muzita YouTube. Nze mu Uganda nyinamu abantu bemmanyi nga okutuula obutuuzi mu kifo. Just an influencer ng'okutuula obutuuzi mu kifo for 1 hour bamusasula $5 million just to sit in a restaurant nali emmere n'agira bw'ati. Restaurant ye beemanyi nti abantu bagenda kukola ki? Bagenda kujja. Mulinyise game yammwe mutunde bannamwe ba bloggers Nigerian, Kenya, Ghana olabe bakola ebiki? Ne dress code. Zo omuntu ayingira mu office ya nenga kino kiki? Oh, you know, never, you should always wear like a prospect, not as a suspect. Mutegera ndowooza. Mwe ba blog ennyambala gye mwambala naye matalinga. Tosobola genda ku interviewinga muntu amalayo nga bw'oyingira mu office. Ala muzika abalongo person in the house. You get it? I'm serious kwene ensonga. Kwene ensonga. Ekirala bw'oba ogenda ku interviewinga omuntu mukoleko background ki? Ne munajjage Gashumba yani nonsense. Kati wanonye eki. Wali badde obikola ki? Obimanyi. N'otandika ofuna abalanga bakuwa 5 bakuwa akakadde paka mu miliyoni ng'ameka nga 2. Ekidiyo kimanyi ng'okola media house fine kabawo ekifembayo kyo. Bwe twakulira waliwo UBC nzijukira eddaffe waffe nge ejja nako ne baga bagenze kuwumulamu. Mu abaana abato temukimanyi ekyo. Aba UBC bawumulanga nako ne bateekako katenizi. UBC neegenda. Ne wajja WBS, ne wajja NTV, NBS sibe kiri. Kati ne wajja radio sanyuwano yasooka. Ne wajja CBS, Capital ne Simba. I bet my hand 5 years from today tizigenda kubeerawo. Social media taking over. TikTok. Kubanga nze ntambula up country. Every trading center you go to, abana baboda Gashumba. Nabadde emitome watayiwa, I was shocked. Tukulaba ne mbabuza ndabirawa. Tukusimu zaffe. Tukusimu kintu ku TikTok. Kitegeeza nti viewership yavudde ku TV. You get it? Mumaking sure nti content gwe muteekayo yaki? Yoyo. Kukitegeera ndowooza. Kale, I have to go. Thank you so much. Omugenzi kati yaliko mukulembeze w'abannamawulire ekibiina ky'abannamawulire mu biseera by'ekimanyi wali active nnyo era amawulire galaba. Bw'otunuulira omulembe guno gwe tulimu n'ebiseera biri omugenzi yabiri ku mukulembeze amawulire gaffe gaddawa. Ate wakyali mawulire. Kalina mmwe mwenna abali wano muli ba masikareeda. Mbabulira mazima. Nze Gashumba sikuba ekyo yagala kuwulira. Nkuba ekyo yagala kuwulira naye nga ge mazima. You get it? Ate mubadde mulina omukisa nti n'ekintu ekiri e Venezuela ku ssaawa zino okitegeera. N'ekiri ekweni okikola ki? Okitegeera. Mu upgrading game yammwe. Mulabye Kenya waliwo no comedian naye ayina blog ye. Otegeera ndowooza. Nti omulembe gw'aba Mirundi tegwali facilitated ngammwe. Mumanyi Lugendo yaŋŋamba nga yakava Makerere nga bamutuma eka kiri okolayo story. N'alinnya taxi
n'agenda e Kakiri ngoba waliyo workshop nadda n'alinnya taxi paka ku monitor n'awandiika ki story kati ebyamwe biri instant. You get it? So mwe mulina all the opportunity okubeera better. Unfortunately mukola ki temukikozesa muli ku bintu bya speed. Okimanyi osobola okukola one exclusive nekulunyisa paka lwoligenda mu ggulu ne temubiwulira. Ani yagamba nti babiwulira? Yagamba otegeera ndowooza. So there's a big problem. Naye mukama wange Frank oyogera ebigambo nga tuweetya era ng'okuba ku nnyanja abantu bano wammanga abaali basinga okumanyikibwa okuli Ismail Mugenzi Tamale Mirundi Katulu Bwama bonna baalina kalakita ng'eyo obulamu bwo buli butya obwesizeekyo okukola ki okuba abantu bano gavumenti n'ogirumba n'ogifuukira Frank Gashumba. Let me tell you, Katonda kalenda yange lwe yasalawo tilwenjogera nja kukola ki ekyokubiri nze ndivinga nga agenda okufa today ate ndivinga nga aliwo emyaka emirala asatu wanze njagala 2 opulira kati kankubuuze kato bamukuba masasi. When you talk you die, when you don't talk you die. Okitegeera ndowooza isima yekka gwe bakuba amaki Mirundi afudde masasi Mirundi afudde biki birowoozo biva mu State House Entebbe. State House yemuse yes birowoozo Mirundi singa yafiibwako tiyalifudde nze kambabuulire ate nze nkola mu State House nanikozeeyo no mwabwe buyawule oyinza okubanja gw'otaawola Mirundi abadde ayomba kubanga yabakola ki yabakolera nze sibakolerangako otegeera ndowooza nze sibakolerangako so yabadde ayina ebbanja nabo era afudde tebamusasudde kyekyo. Guys, I have to go. Wait, what's your name? Ground TV, 100% entertainment.